era n'olunaku olw'enkya tugenda kukuba Kongo. Abanangoberera makololwa kwa abasamize tebalaba mipiira baba batya abasamize nga makolo tebalaba mipiira ne wali abasamize abalala bo ng'emipiira bagiraba ne balagiroga no giro okay ekyo kya hajirubowa ndino okuloga ne bagiroga lwakuba simanyi ndoga yaabwe eri Uganda oba baloga Uganda gye baba bakuba ekyo tujja kitandikirako enkya naye nga tugenda kubeera Namboole nkyanga tulaba Kongo nga tugikuba Uganda Cranes ngezanya n'ekisaawe ekyo tugenda kubeerayo nga tumalako 2022-25 mutumwa Kristo Dr. Joseph Sorada abaniriza mwenna okujja tumaleko omwaka ogwo era obako obuvudde ku Victory Christian Center Mondeba n'ebintu ebirala bingi ebigenda maaso obulango tujja kubanga tubazanyira mbenga mbulaba abakulu bateredde Mulumba tandise naawe ali eri Mulumba yoyo leero Omumerika agamba ng'owoomye adiriddwa eyo kala bagiyita batya Mulumba kachungwa eri kungulu eya jacket oye kachungwa munda black wansi ne blue songa ate makolo jajja makolo musamize Senkulumandu omusiraamu ate ng'oli musiraamu ne bwo obusiraamu bukwagala obubeeremu ogwo oyagala onyo ku mwenge n'ey'obukatuliki ekkiriza okunywa omwenge n'enziika yaabwe ekukolera tebaziika omukatuliki agana oziika omuntu mu lubugo koyi Sheikh Zisabusolo obusiraamu bugaana okunywa omwenge katukurane audhu billahi minash shaitani rajim ansa eriyo banedda tewetaaga Mulumba babuuzizza gwe yatuganda okunywa omwenge kakati ye Mulumba ajja kuleeta aya eriyo Mulumba yina nyini busiraamu ze mbuziza gwe yagiwakanya kubanga okunywa omwenge musiraamu nti atakunywedde abamulokole so si musiraamu bamugamba tonywa musaala don't drink and drive. Okay kati wama twagala kumanya Sheikh Zisabusolo eriyo abasiraamu nga batamiivu wali abasiraamu abatamiivu okay wali abasiraamu abenzi baba bakyolo wali abasiraamu ababbi baba baki ate abo baba bagoberera kitaba kyegamba baba bakyali basiraamu bwobanga ddala ng'oli musiraamu nga oli musiraamu bulijjo nkyogera lunye ne mbagamba ti bannange ti ebitabo bino tubikwata tuleme kukwata nga bakwata nketta ku bizinga wabula tubisome nga tubikolerako bye bitulagira okwekuuma n'ebitulagira okukola ekyo bulijjo kyogera tukitegeera n'olwekyo ati wali abasimu ddala bwawaddanga nze wadde omukyala abadde wanga omukyala ojja mmuleeta tombuzaabuza nasanze omukyala ng'alira ddala embizzi ate nga musiraamu ate musiraamu naye ng'ali muki mu kayumba Okay. k'embizzi bamusiikira ayo girina n'agamba mumanyi wakuno nengamba tomumbuulira aya ogirina ng'egaana nga Allah abagaana okunywa omwenge abasiraamu temunywanga ku mwenge ogirina enjirina bwemba nga mumpaddemu akasa nja kugibikula ngenda kuwa okay kanyanjule bano nga bw'oginoonya temuyimira muswala nga muli batamiivu okay so aya bw'eba egamba nti temuyimiriranga muswala nga muli batamiivu kitegeeza osobola okunywa omwenge ne gukugwako n'ogenda mu swala yakyate oluvannyuma n'agugirawo ddala omwenge ani yagugjawo ezaala ani yakijjawo bibi agirubowa waliyo aya egaana
ekugaana okunywa omwenge. Surat al-Baqara aya 10 219 yino njiina wano obadde wagibikudde dda. egamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim bakubuuza ku mwenge n'ezzaala amateeka gabiramula gatya. Bagambe nti mu byombi mulimu ekibi kinene ku ludda lw'eddiini ate mulimu omugaso gw'abantu ku ludda lw'ensi, naye ekibi kyabyo kye kinene okusinga omugaso gwabyo. Era bakubuuza nti bagabenga kigero ki? Bagambe nti mugabenga ekifisse ku kwetaaga kwammwe. Katonda bw'atyo bw'annyonnyola amateeka ge, oba oli awo ne mulowooza. Kati agaaniddewa omusiraamu okunywa omwenge? Eno aya ebeegaanyi. Etya? Ebeegaanyi omuntu okunywa omwenge. Anti etya kyoba onnyonnyola kati? Nze eddakiika emu kankuwe n'endala. Mbadde muli ku mukatuliki wano nti mutamiivu, naye ndaba nammwe abalala muli batamiivu. Wulira eno surati al-Maida ya 5 aya 9 egamba nti abange mmwe abakkiriza mazima omwenge n'ezzaala n'amasanamu bye tuyita ebifaananyi n'okweraguza kw'obusaale byenyinyalwa bya mu mirimu gya Setaani, n'olwekyo mubyewale oba oli awo ne mulokoka. Okay, ne mulokoka. Kulokoka ki kwagamba awo? Kulokoka kwe kw'okusaala. Osobola era buli buli swala tuyita abantu okulokoka. Buli swala tuyita abantu hayya ala al-falah, mujje eri okulokoka. Kati gwe b'osaala oli mulokole ddala, kubanga aya egambye nti kadi aflaha. Okay, oli mulokole asaala. Sisoma ddiini ya bulokole naye ndi mulokole. Kale oli toli mulokole? Soko lindo kitwalewa kalori ajja kweyogerera. Tutambulira awo bwekityo. Okusinziira ku Allah omulokole yoyo gwe bayitira mu swala. Omulokole ekigambo okulokoka kigambo kya Allah. Era Allah yalambika atyo omuntu bwalokoka nga bwe kinti kiki. Era tugamba mu surati al-Kandabe ya 21 eyo nga bw'ogireeta waliwo ekyangu. No yatugambye mulokole kati walokoka otya? Kubanga ogambye oli mulokole walokoka otya? N'otoola zakka n'osiiba oba mulokole, kubanga aya egambye nti kadi aflaha al-mu'minu. Buli musiraamu mulokole mazima alokose oyo eyetukuza omukkiriza akola bino n'abimenya n'asaala n'akola ki aba alokose. So taba mu bulokole aba alokose. So waliwo enjawulo okubeera mu bulokole n'okulokoka. Obulokole eddiini n'okulokoka birala byanjawulo. Era bulijjo kye tukayanako wano eky'abasiraamu tugamba bannabbi bonna baali basiraamu kubanga baali bajeemulukukira amateeka ga Katonda naye tebaali mu ddiini ya busiraamu. Bannabbi so Isa yali musiraamu nga tali mu eddiini y'obusiraamu yaleetebwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So obusiraamu ddiini ya Nabbi Muhammad si ya Allah. Allah yagimugamba tofaayo yagire nedda yagireeta ne aya weeringa egamba nkulondedde ekyengera ky'obusiraamu.
bannabbi so obusiraamu bulina bannabbi nga tebali mu ddiini ya bali busiraamu basiraamu nga tebali mu ddiini ya busiraamu kati onyumirwa bunyumirwa oyo Haji Lubowa oli mulokole nabategeeza nembagamba nti eddiini y'obusiraamu ffe mu kuba abalokofu mwe bino nemutandika kugenda teryajeri kitange okujjako ng'ayisa munse yanze kulya kubawo yemazo ne bayibuli nemusindakwanaguwekana mbawuli ali wakukulawulira bawutu teryajeri kitange okujja ng'ayisa okulokoka okufwa bw'oba bw'okkiriza okufwa olwo ng'olokose kubanga wakkiriza yesu yafwa ng'olinokukola kino okulokoka olokoka ng'olayira n'okukyaka emikono oyogedde bingi kati gw'omulokole zisa busolo Haji aya gy'asomye ebaddemu ebintu omuntu alokoka mu busiraamu byalina okwewala mulimu n'ebifaananyi awaayiriza n'omwenge nti nagwo tebabakkiriza kati njagala kumanya obusiraamu businza ebifaananyi osinza ebifaananyi ebifaananyi waliwo amusaalu ebifaananyi niwabaawo amagege nago nga bagasiize busiizi bwe ku binakani ni wabaawo ebibajje tibikkirizibwa kusinzibwa naye masalu inna allaha billahi min ashaitan rajim la yastahi an yadriba almathala katonda takwatibwa nsonyi kuba mu aya ya Haji Lubowa bifaananyi ki Allah byagamba asnamu amasanamu ago sayyidina mutata Azara mutata wa Ibrahim giyabajjanga nga bagayita katonda era bo sayyidina Ibrahim ababuuza nti lwaki musinza amasanamu gano ne bamuddamu twasema yakubuuza ate nywanto enjwato ya Ibrahim jibuze se Haji Lubowa yatwaka e Makka naje natuukira Uda nagirawako olidde kakati enjwato eyo ate tejja Allah yo teyabagana gise eri kuba hujaji ababagenze okukola ki ogende Makka uyo Haji Lubowa yagende e Makka kati yasobola okunyonyola enjwato eyo kale ne aya yagirese ne aya yagirese e Makka enjwato nenga fwe tugira babulabi nti waliwo enjwato ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati yoyo omuntu alokoka mu busiraamu otyo alokoka atya a'udhu billahi minash shaitani rajim bwalokoka bwa isma alif lam mim anti ulia anti ajja omuntu alokoka amal mush anta soko oli Haji yakugambye musoke mundeke baganda abasiraamu baba balokole kakati bwembanga ntandise okulambika ate omusiraamu bwabeera omulokole okiwulire bwembanga nkirambise nga kakati omusiraamu soko owulirize chairman buuza mujja kuntabula anti chairman yabuuza ndi kuyamba omuntu bw'aba asiramuka atola shahada bw'aba alokoka alokoka atya ng'ayingira eddiini y'obulokole kakati kirimu ekiki mwe mwina okwatuza mukiwulya mukola ki mwatuza oyo abakristaayo mwenna mwina okwatuza aba Yesu mwatuza obulokole wuliriza bulungi waliwo ebintu bibiri Haji Lubowa atugambye ye ng'omusiraamu mulokole naawe n'ogamba nti oli mulokole bwe wali osiraamuka watola shahada si kyekyo n'osiraamuka kati bwe wali olokoka wakola ki wakikola otya okulokoka kakati ssebo ebikolwa ebyammwe nga muyingira obulokole sibefetukolakakati temujja kumbuuza tate kyange ngafe abakristaayo bwe tukola nedda teri akikubuuzizza ekyo sijja kukiddamu kubanga bwe wali omusiraamu sijja kukola
kigambo ekyo kugamba nti ate bwe nali njatula obulokole ekyo kyamu kyaba bwamwe bannakali mwe bakristaayo kuyatula abaatula baatula bagenda mu pentekote kaakati nno naye tugamba sijja bafaanana basawo sijja bafaanana era sijja tetujja kwatuzibwa anti wulira tinjatuze nti obusiraamu ashhadu an la ilaha illallah maze okukola kyekutola shahada ate kakati ate ntaliko okwatula obulokole zisa busolo tetujja kikola temutubuuza ebyo bitupaaza mpuliriza bulungi bwe wali osiraamuka watola shahada si kyekyo omusamiza abategeera era akunyonyoza mu ndowooza omulidde kati mbuuza olyokoddemu nga zisa busolo omusiraamu biri byonna wabikola n'ogamba nti kati ndi musiraamu naye otugambye nti era oli mulokole kati tubuuza obulokole wabuyingiramu otya kakati obulokole ffe abasiraamu tetujja buyingira nga bwe mubuyingira wikizoke kati mubuyingira mutya kakati ffe abasiraamu ye aya ya Qur'an eno gyembasomera kati etukakasa okuba abalokole girange sijja kukola kyamu kyemwagala kamulage nze ndi mulokole atali mu ddiini oba pentekosto yayatula nze ekimbeeza omulokole ekino kisome mu Makko ate tuze mbulokole Makko 16:16 agamba bwati akkiriza n'abatizibwa aliokoka nze nabatizibwa nembeera omuki omulokole si mu pentekoste anti kati oli agambye sinaba naye nze ekikusa obulokole nabatisibwa siri mu pentekote balokole mmwe olukyagira ki kyakkiriza naawe tukubuuza obeera otya omulokole omusiraamu anti kyenvudde mbagamba bannakani abali mu lukiiko luno oba tetujja kwatulanga mwe bwe mwatula tetujja kwatulaana erina omuganyo gisoma kyekyakabiri ekitulaga obulokole gye tuli abalokole Suratul Mu'minuun sura eno ya 23 etandikira ddala ku aya esooka okutuukira ddala ku ye-11 omuntu ayitibwa alokose akola ki mu Qur'ani era agambye atandise bw'ati bismillahirrahmanirrahim mazima ddala balokosa abakkiriza abo bo mu kusaala kwabwe babanga beewombeefu era beebo abaawukana n'emizannyo mu mboozi zaabwe era beebo abakola n'obujjumbize omulimu gw'okutoola zakka era beebo abakuuma obwereere bwabwe wabula ku bakyala baabwe oba abazaana baabwe emikono gyabwe egya ddyo begyafuna kubanga mazima kubo sibanenyezebwa naye oyo omuntu anoonya emabega w'ekyo nabo be baba abasusse ebikomo by'amateeka ga Katonda era beebo abalokoka tukyabaliko abakuuma obwesigwa bwabwe n'endagaano zaabwe era beebo abakuuma okutuukiriza esswala zaabwe era beebo abasirika abalisikira era beebo abalisikira Firidausi ejjana eri waggulu abo bakutuulamuyo
obugenderefu. Yesu talimu. abo baba baki Abo be balokose. Yesu talimu. Okay. Talina part. Byosomye haji byosomye biraga omukkiriza alokose. Alokosa atya kati fuwe tubuuza bino byotulaga byosomye byonna byogera ku alokose. Akkiriza Alokose omukkiriza alokose. Ffe twagala kumanya before step eno eyazaka eyokusaala eyokola biki byonna atuuka waati awo kaya kyabuuza. Kasita omuntu asiramuka n'atoola shahada n'akola ebyo ebyamulaalikibwa bye tumenye wano aba alokose. tetujja kwatuzibwa nga mwatuza Kiwedde kasita okola gino emirimu gye mmenye oba olokose. kati bwe muluma bwali ekirala obulokole kola obulokole kola. Okay, so omusiraamu alokoka n'ebikolwa. Alokoka na bikolwa. Sikukkiriza. Osoka kukkiriza. Osoka kukkiriza busiraamu n'obuyingira n'okola emirimu egikulokola. Okay, so kitegeeza tibwemba musiraamu nesikola bikolwa obulokole bwange bufu. Toba mulokole era toba wakulokolebwa. Oba musiraamu toba mulokole. Osigala oli musiraamu toba mulokole. Toba mulokole. So ekitegeeza abasiraamu bonna abali eyo nga tebakola bikolwa. Nga tebakola bino byemmenyewa. Si balokole basiraamu. Si balokole. Tebalimu. Si bakulokoka. Ekisooka si balokole ate era si bakulokolebwa. Okusinziira ku busiraamu kati ekyo kijjawo kye wayogera wano n'ogamba nti mmwe okusinziira ku engeri gye mutegeeramu salvation kuba kuwona kiba kikijjeewo ekyo. Esebo nedda tekikijjaawo lwa nsonga obulokole ffe bwe twogerako wano bwanjawulo ku bwammwe. Ebwammwe mugitwala nga nzikiriza. Ffe tetugitwala obulokole tetubutwala nga nzikiriza. Omala kukola. Era kyova olaba buli swala tukowoola hayya ala alfala mujje eri okulokoka. Okay, kati awo watutuusiza wennyini we twakoma. Omusiraamu wuuno afudde n'ebikolwa talina lwaki mumusabira era essaala gye musaba ekyusa kiggwe ng'otugambye nti talina ssuubi lirokoka ate si waakulokoka. Kati Allah tategeera kutuuka ku ddaala eryo nti ono avudde ku nsi nga talina kyakoze edduwa eno gye bamusabidde kanneefuule. Ffe twewuunya abalokole enkola yammwe erowooza nti omuntu bwe tumusabira tuba tumusindise mu jjana. Tuba tusaba Mukama Katonda amuddiremu. Bw'ayagala amuddiramu, bw'atayagala amuleka. So Mukama Katonda ono gwe musaba amuddiremu zisa busolo ono abadde ku nsi nga tamulaba. Sinsonga talaba byakola. Ffe tutwala kimu. Sijja kumulamula omusijja muteekako omusango naye bw'abanga ddala yatola shahada nemmanya nti yatola shahada kiwedde ebisigadde era sijja mutunuulira sijja muteekako liiso oyo nayenze astagfirullah oyo mubbi agenza nogga astagfirullah oyo mukafiiri tetujja kukola ki tetujja kutunulayo ffe tumulekedde Katonda we. Okay, bw'otamusabira kikyusa ki? Bw'otasaba katukywa nti tolombye dduwa kikyusa ki? Kitukakatako okumusabira. Bw'otamulombera dduwa gwe Allah kukola ki? Kati muntaase bw'otalomba dduwa eyo n'afudde ng'abadde takkiriza. Oba omenya etteeka lya Allah erya Qur'an. Erimu ya farailu ssebo izamaati omuntu wabanga afudde ebimukolwako byebyo. Tulina okumuzza ne tumunaaza ne tumusalira ne tumusomera talikiri maiti eno era ne tumugamba jjukira endagaano gy'okola ne Katonda wo wahuwa shahadatu an la ilaha illallah
ekyo kyokka yeno mujjukizani omufu awulira omufaafa omufu awulira ddala n'amatu ag'omwoyo sigala gokulya emmere owulidde omufu awulira naye nga tawulira n'amatu gano gabadde nago ku nsi wabula amatu ag'omwoyo makolo badde ogamba ki sooka osirikeko aji ki yagamba nti bo bamugamba bugambi teeka mwe mumugamba mutya mwe mumugamba mutya ng'abasamize kubanga jembe ligambe yesekeredde nedda tetutegedde kyayogedde mutya omufu oba omulamu abalamu makolo mulamu kati tutunuulira oli makolo omufu waliwo makolo omufu omulamu omugamba ki omulimu gafuga kumuteeka mu lubugo kumukolaki kumuziika kujjawo kivundu tulikweyobalitusabira mufu kumusabira kwoyi omufuluma omuzimu gwokka so kiri kiba kibi omuzimu guba gwazze edda gy'oli omuzimu tolwakufunye edda babasaba ku bafu ennaku zino basaba ssebo ne balina ne bakabona bakulayo emisaala haji ngenda muddira bakubuulya omusajja nga bakayanira omulambo abakatuliki anti bano babadde balikalikati nga gundi kavidi yako kambuze nadde njagala okukazanya nga abasamize nga mukayanira omulambo n'abakatuliki totamanyi mirundi yabagamba nimusamize abasomi ne balemerako nze nimusamize semutegana kusaba so abakatuliki babba abafuuba mmwe balemerako basabe bagagwaga ebitiibwa tewatitiibwa kyowawali ku mufu omufu fe tumuletere fe tumunaze fe tumuzirage muziike fe tumuziike omuntu omuzimu gwaffe guba gwakomyeoda muki mu factory tuba tugenda kujja mu buti kuguseka mukaana kato nga gudde siwali egeja muwanga yawanga mulimu gwageja muwanga okay so awo wetuli haji obadde ogenda kunnyonnyola kubanga tukugambye nti ono ebiseera mwonoona byaki mulombe dduwa kyokka ngono gwe mulombera dduwa afudde okusinziira ku ggwe musiraamu naye nga tagasseeko bikola n'olwekyo si mulokole ate terina ssuubire lyakulokoka kati mubanga abafuula Allah atategeera okujjako omuntu yenna okusinziira ku aya muteeka mulumba gye yaleese maya pasita gye yaleeta eya 9:8 kubanga ono yamulema okunnyonnyola Allah abaziyiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusabira batali basiraamu nti ne bwana abasabira enjuba neegwa Allah tasobola basonyiwa kati kitegeeza nti abasiraamu nabbi bw'abasabira Allah abasonyiwa naffe bwe tubasabira naffe babasonyiwa gwe sikusabira noono simusabira nsabira seeka ate makolo munnammwe makolo bonna bali wano nsobola obbaziika naye sibasabira okay makolo musamize mujjukira omusajja eyasindika message wiiki ewedde nga musiraamu ng'ate musamize abamukafiiri yagamba ndi musiraamu omusamize nze Faizo nkusomera message ino njino obujulizi mbuyina nze Faizo Segujja omusamize kubanga obusiraamu tebutugaanangako kutiitiibya mizimu gyafa sikiwulirangako naffe abasamize tutiitiibya emizimu kati musiraamu ate nga musamize ate nga obusiraamu tebugaananga kutiitiibya mizimu kati sebo
katonda asonyiwa ebibi byonna bye tuba tukoze illa shiriki billah okujjako okumugatako kasita oyo yatandika okuba nga mushiriku yakola shiriki billah kabeere nga alina ne sujida eyo shiriki etuuka okundi kasita aba mushiriku era ekyo yoyo talina kyajja kusonyiyibwa byeyono byatugamba nti abo newe tunaabasabira tutya abo abali mushiriku abafudde nga bagatta katonda nga bakwata bagatta katonda n'ekintu ekirala oyo aba mushiriku era akati oyo mushiriku bamutume muhandi byatuga noboona omusabira otya noboona osaba otya sebo oyo ye otegana ofuira mulenge tanja anyingiramu musamize munnamu akugamba basonyiwa amajini amajini gasobola okuba amasiraamu kusinga amajini tugasonyiwa nga gatukoze ekyo banga gakoze eki ejjini bweryagala mukyala wosanyuka musamize sowendeko ejjini bweryagala mukyala wosanyuka bannaye kambabuulireko sisobola nze mu bukulu bwange bwentuuse wano sirabangako ejjini nga lyebase ku mukyala wange obanga nange ndyebaseeko olidde ekkazi okiwulidde nolwekyo mulekerawo okubuuza ebibuuzo ebiri ku bukuku bwammwe ku mitima gyammwe tuteeke omulamwa gwennyini naye bwe munaagera nga mujjayo kafwakana eyo yenna gwe muwulira nga mwagala kusuula busiraamu bannange nedda tetujja kikkiriza mubuuze ebibuuzo ebijja okutulungamya obulungi omukatuliki waali naye kansooke wa mulumba obadde obugamba ki sebo sigamba na bugambi puroguramu eno njagala olwaleero okwebaza ne ku bulungi bw'abatulaba n'abatuliza ku BMTV ne Impact Radio nze njagala kuyimirira mu biwandiiko bino mu ddakiika zino ezibulayo tugende mu break abasiraamu bwe bakomawo basobole okuttaanya ensonga zino mu kiwandiiko kino nga bwe basabira abafu Allah akyuse bye baakola ndi mu ssuula ya 9 mu 9 bagiyita suratul zilizala yes zilizala nga bw'okitegeera zilizala nja kusoma essuula eno basebo ne banyaba batuwuliriza n'abatulaba yonna naye njagala aya 2 ezisembayo erina aya 8 zokka idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala lil insana ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idhin yasduru an-nas ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqalan dharratin khayran yarah ومن يعمل مثقالا ذرة شرا يره eyogera ku nkomerero enisula ya Qur'an naye njagala nsome aya ey'omusanvu n'ey'omunaana etutegeeza nti olunaku bwe lulituuka abantu baligenda mu bbaliro ekiyama bavunaanibwe oba basasulibwe ebyo bye baakola aya ey'omusanvu egamba bweti n'omuntu eyakola obulungi nga bwenkana obuzito bwa kanyunkuuli agenda bulaba mu kitabo kye era avunaanibwa ekibi kye ey'omunaana n'omuntu eyakola obubi obwenkana obuzito bwa kanyunkuuli agenda kubulaba mu kitabo kye era avunaanwe ekibi kye Katonda tagenda kulya zaamaanya muntu n'omu okukendeeza empeera z'emirimu gye oba okuvunaana ekyo kyataakola oba kyataasobya eyo bwino oyongeddemu famama zarrati hayran yara washarran yara ogirina faama man eriwa wosomi nyonyola sosi aya mbadde ngamba nti aya nedda sokolindeko mulumba sokolindeko haji kyogamba nti mulumba kyasomete kiriyo bwogamba mu nnyonnyola ya gundi anti nedda asomye wonna kati oliseeka bwakayanya ne muga nti eno wansi yonna nnyinnyonnyola
Okay, kaakati njagala tusome mu Luwalabu nga muvuunula. Haji mbadde nsanga mwakuwadde omusinga eddakiika zibadde ttaano tetuzoononera bwereere bw'ogamba nti nnyinnyonnyola eno bagiyita tafusiri si shabere ate k'ogamba eno shabere kaakati mbadde nsaba tafusiri ekomye nnyonnyole aya 2 tafusiri yakomye kakati tafusiri ekomye Kale. kiki kyembadde ŋŋenderera mu aya zino 2 abatulaba n'abatuwuliriza nze ndabira ddala obukulupya bw'abasiraamu nga ne Kulaani byeyogera abasiraamu si bye baliko kati eddiini yatandika ekintu kyayo ng'ekijja ne ku biwandiiko ekivaako naye Kulaani ega nti omuntu agenda kutwalibwa mu bbalira asasulibwe kye yakola kyennyini bw'aba yakola kirungi kyagenda osasulibwa bw'aba yakola kibi tagenda kuliibwa zaamaanya mu ekyo kye yakola naawe omuntu eyali mu nsi ng'akola bubi mmwe bwe mumusabira dduwa ekola ki era bw'aba yakola bulungi mumusabirako ki mumwongerako ki ate nga bwe yakola bye bimuweebwa empeeraayi kankomewo ogenda tandikirawo saa ziweze 11 abatugoberera katukonde tundu ekyokubiri ekya programu eno nze nga bwe ndaba kiki oyo mujereza ajerega obusungu obujje dasisunguwadde nga nti omujerezi omwana yabagamba mwebereremu aha mulumba obadde obuuza abasiraamu aya eyekyenda mu omwenda kyenda mwenda essuula eyekyenda aya ey'omunaana emusanvu n'ey'omunaana agirubo gwobadde ogenda oginnyonnyola sebo ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى bannange nalumu nagendako mu hoteri katono nnyo abatugoberera abali ku Impact FM tuli kwogera ku kusabira abafu n'emyoyo gy'abagenzi era nga tubuuza ekibuuzo nti essaala y'omulamu erina kyekyusa ku mufu eno paati 2 essaala y'omulamu erina kyekyusa ku mufu kati abasabira baabano wagenda ku hoteri sebo nagenda mu hoteri ne mmala okulya bwe nsituka okugenda ali ku kawunta ne banga nti baakusasulidde nembuuza ani ansasulidde nti abaddewo wano akusasulidde n'agenda kati omuntu yenna okusinziirako aya mulumba zaleese nti omuntu bw'alibanga yakola ekirungi agenda kiraba ne mwabanga yakola ekibi nga katono katya era agenda kalaba ani agenda olaba bagenda kamulaga kubanga bani bamalayika bagenda kamulaga Allah taliiwo Allah wali olwali wali so Allah ali wali bamalayika bo be bajja okumulaga nti zisabuso baliro bagenda kubeeramu nga bali bwere bagenda kubeeramu bani abasiraamu bati soko olindeko soko ndoko okutwala haji nnyo haji wamaffe kitwagala okumanya kati engeri gyonnyonnyodde oli eyakusasulira ku hoteri nti wagenda otuukayo ne bagamba nti bakusasulidde so yenkola yemu gyotulaga nti Allah bw'atyo bw'atwala ebintu nti bwe mulomba dduwa bwe mulomba dduwa Allah ng'agamba balombedde ani ono zisa busolo bano abalombye bano katumuggyeko ebibi bino byonna ajje gyendi eno abakyala afune yeyagale adigide kubanga bamulombedde dduwa Allah bw'atyo bw'akola ebintu bye mavumbavumba linda nze nasikira kitange ne bankwasa ekiraamo kye naye ekiraamo kyalimu ebyo bye yasazaamu n'asayiningawo kitegeeza ekyo either yakikyusa oba yakitunda ekintu kye era tesobola kuba yaclaiminga ate wano nga tulaba waliwo ekikopo kati n'ebikitabo omuntu we bali kimukwasa nga kyasazibwamu dda ebyo Katonda bye yamusonyiwa kati ate bagenda kubanga asomaki nga yabisazaamu nga ffe tulombye edduwa
n'abimusonyiwa n'agikiriza n'abimusonyiwa ne bisazibwamu ate babisomera ki ku lunaku lw'enkomerero. So bw'olomba dduwa bw'olombera dduwa omusiraamu Allah n'amala agikiriza so si kulomba dduwa nti bwe tulomba edduwa ng'ayise waliwo edduwa Allah z'atakkiriza zeezo zenkugambye kati oba olomba yaki edduwa gyatajja kukkiriza ojiwulya sheekhe edduwa gyatajja kukkiriza yoyo omuntu eyagatta ku Katonda n'ekintu ekirala la yakbal edduwa etegenda kukkirizibwa subhanahu wa ta'ala era tegenda kutubuzaabuza wali wano wiiki ewedde bwe kennyini zisabusolo ne Hajiruwa ne mutugamba ne mbagamba nti omusiraamu bw'anaafa ng'alina ebibi byonna byonna ne mugamba kasita abanga abadde musiraamu mumulombera dduwa si bwe mwakyogera anti bwe kibanga mwami gundi omuntu wabanga yatwala shahada nga tetumanyangako nti yava mu busiraamu nga mulumba sebo tumusaalira ne tumusabira era twegayirira Allah musonyiwe ffe tetufaayo oba amusonyiye oba tamusonyiye ffe tuteekayo application yaffe eri Allah Allah bakkiriza ng'amusonyiwe bw'alire bw'agaana so mu bufunze mulumba ngenda kufuna so mu bufunze ekibateekesayo application eno mutulaze nti Allah ono ye tayimirirawo bwannamunigina kugamba nti kino kyendagidde kyekiba kiba era kyemba mutambulirako kyova olamuteekayo application nga mulowooza nti Allah ono mugonvu era application eno ejja muwugula asaasire naye mwami mulanzi sebo tekitegeeza Allah tasobola kuyimirira ku magulu enjogera yo gyoyogera ng'oyogera ku Allah olabikira ddala omuntu ali wali omunyomwofu talina kyali namugamba kakati mu application Katonda oyo nga tulaba ng'ebibuuzo by'obuuza nga byakujerega Allah nedda tokigezaako kikwa mugundi Katonda musemu ekitiibwa naye gwe bw'obuuza ebibuuzo ebyo by'okunyomereza fe abasiraamu tebijja tusalisa wansi w'enjuba mubuuliddeko nedda tobuuza bibuuzo eyo Allah ali wali ngalinga atawulira ngalla ali wali ngalinga yayesulidde ennanga mpulirizaako omanyi ono mukugu mu kuleeta obukyayi kati nze obukyayi anedde ebibuuzo by'obuuzo bya bukyayi nnyo byakujerega Allah oli atugoberera mumugambye mumunnyonnyodde ne mugamba nti mwe muddira application ne mugiwa Allah omuntu ono okuva mu lubuto lwa nnyina n'emyaka gy'amaze ku nsi Allah abadde amulaba ne byonna byakoze Allah abadde abiraba n'atuuka n'afa nga musiraamu omwonoonyi kakunkunaali Allah n'agaana omusonyiwa nga mulamu mmwe ne mugamba nti abwe tunaamulombera dduwa kubuulira Katonda bw'asonyiwa omuntu gwe ng'akukubira yategedde atya nti n'agaana omusonyiwa nga mulamu owammwe mwe mukkiriza nti Allah ne bw'aba asonyiye omuntu temumanya mulumba neyanziza sebo olw'obulungi bwa puroguramu eno kanzikirize nti abatulaba n'abatuwulirizamu abasinga obungi ate mukola kyamaanyi nasomye ennyiriri mu Qur'ani si lwakuba nti sirina byenyinza kulambulula ku sayidi eyange naye mpulidde nga abasiraamu abatutegeeza nti bakola kinene nnyo omuntu kyataakola okwongera ku bye baagala abeere nga ye yennyini yalemererwa kino kiba kiraga Allah okuba omuwumba tuttu avuma owulidde kyenavudde mbagamba nti n'ebibuuzo bye mubuuza byakujerega Allah bannamulekera mulumba lekeraawo bannange nabagamba yedde ne moderator ebibuuzo byabuuza bena nga taata kale ali wali asudde n'ennanga Allah ali wali alina galale bannange nedda abasiraamu bannange tulabye ne gundi ono mulese ensonga gyengi bw'oba ava mu busiraamu ugulala na busiraamu bwo banya nakuva mu busiraamu
neta Allah tomuvuma ati fe katonda tuga tetuvuma la tasubbu al-hajj mushrikuna yasubuna Allah temuvuma abanaka yabatanda kuvuma katonda kwagala amenyewo Allah simuumba tutu akimenyewo era sijja kukiriza genda maaso okuja ko funa tunaba kuvuma agenda tumenya ati sokolinde mulangira gwe muganda wano omuumba tutu yani yatalina magezi gawula ye katonda kati mulumba kyayogedde Allah yemumba tutu akimenyewo ngambe Allah yemumba tutu twagala akimenyewo agambe kimenyewo anti katwaliwo okumenyawo agenda atuliriza mulumba menyawo ekigambo kyogenti Allah mulumba muleke fete tujjayo kuvuma sabo mulumba muleke sabo moderator genda wa mukatuliki ate lwa kiwedde tetwagala genda wa mukatuliki genda wa chairman wava mu busiraamu n'otwaganga amalagala nigaleka ekikata nigagenda mu nsiko genda eri omuliro gw'okuwoke kakole statement ye era kyamwagala akuwadde sente mutandise okulya enguzi ne mu tv bannange enguzi bagigaana mu ggwanga ate mujja kugiyawa katize kambayambe mulumba soko sirikeko haji njagala mulumba amenyewo ekigambo kye nze sinamugana kukimenyawo asooka akimenyewo nsaba mulumba amenyewo bamaze okyawula nti katonda atawula ndiga nkazi nansajja ate maana mulumba tu mulumba kkiriza omenyewo ekigambo nti Allah alas kiwedde gesaba genda omukatuliki baba libatanda kuteesa nono tanda kuteesa mulumba senga leda haji mulumba agambye ekigambo kye mulumba ekigambo kye nti Allah muumba tutu kasita mukkiriza nti mukyasabira abafu ani agamba kati kikyo tukakatikako nabwafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba musabire nnyo muganda wamwe batumaze okumuzi mulumba menyawo ekigambo nti Allah muumba mulumba sebo kale moderator olwobulungi bwa program nkimenyeewo kangende mu alhamdulillah abasiraamu okusinza bwe bannyonnyola batuleetera okutulaga nga Allah atategeera naye nga Allah ategeera kuba Allah bw'abanga amanyi buli muntu ne byakola n'awangaaza omuntu mu nsi okumala emyaka 20 ng'akola omuntu n'atuuka okufa nga Allah amumanyi amulaba ne byakola abimanyi ne muddira enkola y'okusaba musabire yali mu nsi ng'aliwo n'atakola ne mugaa nti Allah amukyusirizeemu amuwe bye twagala Allah muba mufudde atategeera kubanga ate Allah aba ategeera omuntu bye yakola kye nayogedde ngenda mu maaso essuula eno ndyoka ensoma ennyiri za Bayibuli essuula ya 89 eya Qur'an yadde eri yaganye okunnyonnyolwa nga bwe yabadde ne muleeta omuvuyo gwammwe gwe mukola nyongerako akazito egamba bweti yakulu ya laitani qaddamtu lihayati fayawmaidhin la yu'adhibu adhaban ahada wala yuthiku wisakan ahada webale nnyo aya eddaku negamba ya ayatuha nnafsu lmutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi eyo ya aya gye bagambye eyo aya eri mutalekanyi maiti eno okiwudde kyobola lwatuziika eno yakuziika eyo aya gyasome yakuziika bafu era kyobola bati lwaki eri mutalikeni maiti naye ng'evudde mu Qur'an eno n'olwekyo kakati bwembanga mulimu n'abasiraamu abakuba talikeni maiti eno abasiraamu olwaleroza mukitegedde naddala abeeyita abatabuliigi abamanyi nnyo eno talikeni maiti ebinana byetusoma biva mu Qur'an eno awo nga tuziika mufu era tusaba ku lw'omufu nayifuza dda aya zino bino byezogera yadde wagezaako okuzibiza owange gwe omwoyo omutebenkevu dda eri mukamaawo ng'oli musanyufu era asiimiddwa ono abadde akola bulungi mu nsi oyingire mu baddu bange abakkiriza era oyingire mu baddu bange
ab'emirembe era oyingira ejjana ey'emirembe ono Allah amulabye nga bwe yakola birungi byamusanyusa nga mulamu mu nsi n'akola nti ya ayyatuha nnafsu mutmainna owange gwe omwoyo ogutebenkedde obadde okola bulungi yingira mu baddu bange ababadde abakola obulungi abalungi era oyingira ejjana ono mwami mulanzi abadde akola bulungi Allah n'amulaba then musinziira ku kyokusabira omuntu nga yafudde nga Allah manye nti ono yakola bulungi kubanga mugaye nti yakola obubi nga si musiraamu temumusabira temukwatagana oyo yakola bubi ono yakola bulungi muba mumusabirako ki nga Allah amanyi buli muntu kyaba akoze awo wenyimiridde. Okay. Sabo okumanya kwa Allah okumanya kwa Allah tetukutaako kifuba tukulekera ye fi dhatihi mu bwenyini bwe era tujjaga nti oba yabadde afudde ng'amumanyi ng'ali bw'ati oba ng'afudde tetujja kukola ki tumulekese Katonda yabalamula ku ye ne aye bwe mugamba katugende owejjokolera weda gw'oyagala ayogere owejjokolera ssebo wange omukatuli kyono Katonda abadde amulaba ng'akola bulungi ekyo kikyo ng'akola bulungi kati ekitambiro otambira kyaki banirizaako nze Sonko Charles nsaba akadde kampeebwe aboogerera mu njigiriza z'abannaabwe basirikekokko sobole okuyigiriza abali ebweru. Lwaki omuntu ono ye ataasabirwa ng'abadde mulungi? Omusajja ono omuwandiisi w'Evvanjiri ya Yokaana essula 15 wano alina kyatuwa okukola mu kusaba, naye oluvannyuma yawandiika n'ebbaluwa ezongerako okutulaga ekikolebwa kubanga byonna byongera okuluŋŋamya birwokula obulungi bw'omuntu. Ndi 14 we wava ensonga eno ey'okusaba aga nti mazima ddala mbagamba nti 14-12 anzikiriza alikola byenkola era alikola n'ebisingawo kubanga nze ŋŋenda eri kitange olwo 13 era buli kye munaasabanga mu linnya lyange n'akikolanga kitange alyoka agulumizibwe mu mwana. Bwe munaasabanga ekintu mu linnya lyange n'akikolanga. Ebisuubizo ebyo yali abiwa abatume. Ate abatume bwe yali abasabira mu ssula 17 yabagamba nti bino ebigambo akkiriza nze ng'akkiriza oli yantuma ate akkiriza mmwe abakkiriza nze ate bino bye mbatuma muli byo n'atagaana okukkiriza mmwe ali baaganye nze kati byajja bitambula okujja otutuukako eno. Naye abakristaayo oba abakristo oba abantu abayingira okutegeera Kristo bagenda beeyongera, wabeerawo embeera y'abantu aba bulijjo gye tulaba wano era kyovula nti abantu abawandiikirwanga amabaluwa ab'Ekolinti, ab'Ebbulaniya, oba ab'Ebbuleeyi oba ab'Efeesi, ebbaluwa ezo zaabanga ziddayo okubatereeza babanga bakkiriza Kristo naye baaseesetukanga mu bimu mu ntegeera ne babalemu okubaluŋŋamya. Naye bwe yali awandiika ebbaluwa ye esooka Yokaana olunyiriri essula ya 5 olunyiriri wa 13 kino omuganda purogurama kya oba purezenta kyambuliza agambye nti mwe abakkiriza omwana wa Katonda ebyo mbiwandiikidde mulyoke mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo. Kati ate jjukira ffe kitusabisa abantu kufuna bulamu butakola ki? Butaggwaawo. Era tumanyi nti omuntu si oxygen, tumanyi nti omuntu alina omwoyo, omuntu owokubiri. Omuntu bw'afa taggwaawo buggwe n'asaanawo bw'ati. Kale ekyo tumanyi nti omwoyo ogwo kyavaga mu 14 tulina obwesige mu ye kubanga bwe tubaako kye tumusaba ne tukimusaba nga tukkaanya n'ebyo by'ayagala atuwulira. Era tumanyi nti bwe tumusaba atuwulira, tumanyi nti ebyo tubifuna bye tumusaba
tubifuna omuntu bw'alaba omuntu munne ng'akola ekibi ekitamuleetera kufa asabenga katonda we munne oyo obulamu. Kati kino yali ayogera ku bantu abakola ki kyava agamba nti kino kikwata ku abo abakola ekibi ekireeta okufa. Waliwo ekibi ky'okufa. Waliwo ekibi ekitaleeta kufa. Ekyo si kyenjogerako. Bwe mba ngamba okusaba Katonda buli kitali kya butuukirivu kibi, naye waliwo ekibi ekitaleeta kufa. Simanyi obaawo abantu abasoma Bayibuli baali bategeerawo. Kyova olaba nti waliwo ebintu kati nga bw'olaba abasajja bali betwogerako baali bakkiriza Katonda bamusaamu ekitiibwa, naye bambi olw'entalo baaseeseetuka ne babeerako n'obusiri bwe bakola ki? Naye ekyo kye tuyita nti baali basaamu Katonda kye tuyita ekibi ekyekisa ekitaleeta mwoyo gwe kukola ki? Kuzikirira. Kati okukkiriza kw'Abakatoliki waliwo ekibi omuntu kyakola nga tekireeta kuzikirira. Kino kyenjogero bino byensome wano simanyi Bayibuli bwe bisoma. Agambye si Makebewo, tali mu Makebewo. Ono omuwandiisi w'Evvanjiri annyonnyola obulamu bw'ekibi. Naye bw'osoma olunya olw'16 omuntu yenna bw'alabanga muganda ng'akola ekibi ekitali kya kufa anaasabanga ne Katonda anaamuweeranga obulamu oba akola ekibi ekitali kya kufa. Otyo waliwo ekibi ekyokufa ekyo si kyenjogerako okukyegayirira nga 17 buli ekitali kya butuukirivu naye era waliwo ekibi ekitali kya kufa. ebyo Mukama yabyogera. Katonda yeebale. Kaakati saagala nnyingiramu nga njigiriza. Mulumba jjabo olugezigezi. Saagala nnyingiramu nga njigiriza. Gamba ku Magujayo. N'ovuma Katonda mu matutu. Nkimenyeyo ekikyo. Ekimenyeyo kya Maguja. Anti nkimenyeyo kya Maguja. Mulumba si Maguja. Murutadi. Ekitubeeza wano tulina denominations ez'enjawulo n'entaputa y'ekigambo kya Katonda. Era olaba nti bwe mba njogera ku bantu abaatandika mu 1524 Martin Luther bukyangava ku Kereziya, abantu abaatandikawo Abakristaayo Abakristo abafaana bwe batabakkiriza mu njogera eyo, twawukanya entaputa n'enzikiriza mu byawandiikibwa. Kati omuntu bw'abanga nnyonnyola entaputa ne bwenzikiriza ate saagala obeere nga nyiga gwe bw'oyagala. Kati eri omuntu akkiriza nti omuntu talina mwoyo, omuntu alina okisigeni. Kati ne bw'onda omupakiramu n'omukayanya ate gwe ojja kubanga oli amulakkiriza nti omuntu alina omwoyo. Kati ekyo iwe wali enjawulo. So ffe mu njigiriza yaffe era owulira nga tugamba nti omuntu bw'abanga amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno omusango guba tegunnaba kusalwa guli. Yesu gwalidde okusala abalamu n'abafu ku mulundi guli. Kati waabeeranga obulamu bwe bw'obanga bwe bujulukuse, naye ayinza okuba nga yakola ekibi ekitamutwala mu ngeri yakola ki kye tuyita ekibi eky'olumbe. Kati okukkiriza kwaffe tukkiriza nti essaala eyo olyawo oba bishopu oba faatha, era okiraba nti kubadde oyogerako katugeze ku bannaddiini, lwaki ate bandibadde babakola ki? Babasabye. Ate oba papa bamuyita mutukuvu, ate lwaki bamuweeza ebitambiro byaki? By'emmisa. Ate oba papa mutukuvu, ate lwaki agenda mu penitensiya kuba ne fatha ne papa naye yejjusa. Kati okiraba nakyo lwaki kati mu ngeri efaana bwetyo nti kyenavudde mpaayo nti essaala eno
ebe eweebwayo mu ngeri efaanana bwe kati ne tugirekera wakati wa Katonda n'omuddu we n'omuntu oyo. Kaakati ekyo kiri mu kukkiriza kw'abakatonda. Nze nga kemanyi kaakaki eyinza n'okuba eriyo abasinga n'okutaputa mu kukkiriza nze nga bwe nkitegeera, naye nga bwe mmanyiiko era bwe ntegeera eyo y'engeri gye nnyinza okwogera ku ngeri efaanana bw'eti. So mu bufunze essaala y'omulamu omukatuliki erina kyekyusa ku mukatuliki omufu. Ye. Okay. Mulangira Kaaya. Kaakano tebaliiko musango tuwuliziganye abali mu Kristo Yesu. Tebaliiko musango abali mwana mu Kristo Yesu. Abaruumi 8 mu lusooka. Abafiira abo balimu. Kaakati omuntu bw'afa aba alindiridde ekintu kino okuyimirira mu maaso ga Katonda. Kati bw'omugamba nti nno olunaku olwaleero omusabira Katonda akyuse ebigambo bye, oba weeseetudde ggwe wennyini n'oweeteekako eddaala n'oweewanvuya n'ogamba ndirinnya entebe yange n'entuula waakiri n'esingako ne Katonda. Ekyo tukisangako omusajja omu yakikola mu Isaaya 14 olw'12 yali mukazi gomanyi yali ndirinnya n'ensussa entebe yange. Kakati waliwo ebintu ffe bye tutalina kukola nga byasigalira Katonda yekka mwene, ng'okusaba kwo oteganira bwereere. Omusajja nodda mu kunywa omwenge ne mugenda mukola omukolo musabire omuntu nti Katonda akyuse ebibi. No, weesabire ove mu mwenge, weesabire ggwe ng'okyali mulamu, tereeza ekkubo lyo, naye ggwe bw'ona olindirira bakusabire kubanga banaakyusa. Ebyo byappa ennyiriri zaatusomedde mukulu mu Katoliki oziyina mu Bayibuli yo zoogera ku mulamu era bwe njatudde nange naye ate natandikidde mu njiri. Omufu amaze okufa tezirina we zimutuukirako. Ekibi kyagamba ekyolumbe n'ekyo ekitaleeta kufa byonna bikola ku mulamu. Era naye ate bwe njogedde akakasizza nakyatudde nti onaayogera ku mulamu neyogera ku mufu tetuyina anti kati ompaayakadde njogere obukatuliki yogera kyenavudde ntandikira eri muki mu njiri nti buli kyemusaba muki mu linnya lyange. Kati okusaba kw'omuntu olw'okuba kubeera mu kukkiriza kati kiri mu kukkiriza kw'abaki. Kati njagala okuwabula abakatuliki nti nakiri wagambye nti buli kyemunaasaba mu linnya lyange ekyo naakikolanga. Teriiyo muntu yenna ku nsi kuno eyayinza okusabira obwenzi bulongooke kubanga asaba. Teriiyo ayinza kusabira sitaani akyuke abeere omuki omuseveniside, abeere omukatuliki, abeere omuki n'asaba nti Mukama yamba, sitaani yali mulungi ng'ayimba bulungi, tusaba essaala zaffe zino zikyuse enteekateeka ya sitaani. Teriiyo. Era Bayibuli etugamba bulungi mu Matayo ssuula za 25 lunya lwa 3 lutugamba bulungi bw'ogenda bw'otagamba nti omwana w'omuntu bw'alijja mu kitiibwa kyali awulamu ng'omusumba bw'ayawula mu ndigana ki abaakola ebikolwa ebyokugaba ebyokaaga nti bino byonna mwabikola nze muyingire mu linnya lyaki.
nti abalala abatabikola muyingire muki muliro ogwateekerwa sitaani ne bamalayika be okuva ku nkomerero obanga tulina okukkiriza kunene nnyo lwaki tetusabira ku sitaani ne bamalayika be abaalekako ne ku ggulu abaaliyo ne mu ggulu essaala esobola obubakyusisa kubanga osabye nnyo ate era kandi buli kyemunaasaba nolwekyo tubeeremukko n'okusengejja ensiri naye njagala amategeeza teriiyo ssaala gye baatugamba mu bayibuli nti bwe munaasabira abafu banaakyusa wabula ekyo kijja nti obusamize bwe bwegatta mu ddiini kati neokikolanga eddiini naye ng'osamidde so makolo ali mu basiraamu ne otereevu nnyo kale kwatako katono wangi dokita naffe tutyo dokita mbebaza n'emirimu gye mwekolera kakati akange kampi nnyo ennaku nga 3 eziyise nalabye ka whatsapp nga kali ku mikutu katambula omusajja ono omusamize oba wewakisaawo namulabye nga asabirira omufu bakozeeyo ensobi bbiri abantu ababulijjo abatamanyi bintu ne bagenda okugula essanduuko y'omufu ne bagulangirika emisaalaba 3 ogumu nga guli eno mu mutwe gw'essanduuko omunene nga guli kungulu kuno ku kino ekibikkako kakati bwe bagenza okuleeta omufu nga sanduuko eriko ekintu ekyo omutambizi n'asituka n'agamba nti bassebo kaagala okubategeeza nti ffe tukyawa Yesu n'amagezi gaffe gonna era ffe tetwagalira ddala kumuwuliza ffe ng'abasamize ffe Yesu ye yatuleetako ekikolimu tatuyamba era talina kyatubeera kakati mmwe tubeegayiridde bwe mubanga mumanyi nti omuntu wammwe abadde asamira temuteekangako misaalaba n'akwata obusalaba buno obutono ak'okumutwe n'ak'emira nnamiro n'abumenyaamenya n'akwata omusaalaba omunene gwa kikomo gwabadde ku ngulungulu ogwo nagwo n'agumenyaamenya wamala ekyo n'alyoka aleeta omuti abannabuddu baguyita kiwaanyi oba omuwaanyi awo yatugambidde nti bo baguyita mulamula n'agussa kungulu ku ssanduuku n'asaba ng'agamba nti ayi bajjajja tubeegayiridde muwerekere omuntu ono agende mu maaso alina ekintu kyayogedde nga kifaananamu ng'ekya Katonda era Katonda nga betadde omulamula guno ku ssanduuko eno omusajja ono omulamuze kisa omulamula ne gufuuka essaala esomererwa omufu omusamize ekibuuzo ky'amakulu eyo yenkola yammwe entongole bwe mutyo bwe musabira abafu mubasaako omulamula era omulamula gwe guwolereza omufu wammwe mu maaso ga Katonda nammwe mulina yaala obulamuzi eyo gye mulaga omuntu bw'afa ewammwe naye agenda n'alamulwa naye baayo abalungi n'ababi mubasamize kampulirize kale dokita neyanza era simanyi oba kyamani ka vidiyo yako okalina simanyi wabaayo akalina kantere ku simu producer bantere esimu wansi awo bakampe ka vidiyo k'omusamizi oyo nterayo esimu eya whatsapp kyemmanyi bakalina bajja katuwa era dokita bw'oba okalina katuweeko ka vidiyo ako nga makolo bw'akuddamu okusabira abafu ekyo abasamize bagenze bakigonja bugonja ekyo bagenze batandika nabo okwagala okukola ki basamize eki baawukana ku ggwe kuba katubagamba ngabafa abasamize nze kubanga abantu nze bujo besabira sibalirako mulamula bali ku bida kadi nze bensabira muzeyi makolo samusaako mulamula bensabira muzeyi madi wenakulabye samusaako
samusaako mulamula naye nze ffe tusaba busabi nga tuyimba nyimba zaffe za mukasa nga tumuyimbira ate okuvezeraekyoalinga tukola nga tuyimba omuzimu guno guve mu muntu olwo nga bwe bwamuvuddemu nga gwebikubirenga kuba gumaze okwaki okudda mulamu guno obwaki twetwaniriza muzimu tuyetagako omufulumatagamu muzimu gwokka ogugenda yakoze bya bidiha yakoze kizuusi oba tomanyi ekibuuzo ekirala eriyo omulamuzi eri muzika eŋŋanda omufu bwe bamala omuziika bamusimbako omulamula bakuziika ku kibanja ne ku kibanja bagusimba buli mufu nga bamusimbako ekintu ekyo baguteekako omulamula ono nabagamba ono si musamize kwebiri gyaddamu musamizeeko kankubulye dokita akubuuzizza waliyo abasami eri gye mulaga olinga bwe yabadde asaba waliyo abasamize eri abalungi n'ababi mu myoyo gyonna mu myoyo oba ne mumayembe gano akasanirwa mulimu amalungi n'amabi amabi ogategeera otya yawula amabi n'amalungi ogategeera amayembe amabi gegera bwe baba bagasamira baggalawo n'enzikiza ga kifaalu obugerege batumanyi okay nga tebannaba kuggalawo kubanga saagala otwale speed makolo nga tebannaba kugaggalira nti gano mabi bagategeera batya kwa wootuuka eyo step ndala obeera otegedde nti lino bi katuggalewo olitegeera otya era abagasamira bagasamirire mu ngeri eyo era bawulire babagwera magule sike bagana agafa ag'ekika bagwera magule amayembe ne bagatandika ne bagongeramu amaanyi makolo mulumba agenda kuzza ku sayidi ye kubanga eryejembe livubulukanya wana emisinde n'owulya n'epikipiki mwebwaki ng'etambula egenda ejembe nga ligendera ku pikipiki ebyo nga ligenza okwaki so bano abasamize abali mu kugunja ensaba mwe abasamize abali mu kugunja ensaba abasamize abo bebava mu busiraamu nebava mu bukatuliki nebava mu seveniside nebava mu bulokole kati yongerako enamba endless naye batwala okukoppereza kati songa na bano batwala okukoppereza kwekisamize okwensi ziri gye bava ne bakuleeta kuno ng'enzikiriza bano abasiraamu n'abakatuliki eri baakoppayo obusamize era naakugamba ono nti mugende mwetooloola obusozi buli safanani nga ki ng'empisa y'abakafi bwe baakola namwe musabe ku sonde nga bwe yali bonna okay eddiini ezisabira abafu n'emyoyo gy'abagenzi baba batuukiriza mukolo gwa kusamira naye nga tebamanyi kasito oyogera n'omufu dokita munyigiddemu ogenda wabimazeeyo kale onyonyola ki malenga nyonyola dokita mbuuziza nti waliyo akakiiko oba waliyo akakiiko eri akavunaana emyoyo emibi n'emirungi mu busamize ani akakulira Dojja Muwanga oyagadde kutuzesa kati bibonerezo ki byabawa ebibugo eyanti yobalaba bagweddalu kuno kukyako
atabafu andi kazi omuzimu ogukomewo mu muntu jajja muwange eri gyali talina gyabateeka bano ababi abafudde abagenzi abakomyawo eno nibafaafagana n'ensi emyoyo emirungi gyo tegikomawo tegibeera kuffe gwenga makolo emirungi kati omugo gwali gwani njagala kwatayo ku simu Gwamakolo. mulumbe eddakiika olina 3 zokka yokesa 3 njagala nkwate ku basimu leero kale neyanziza bassebo ne bannyabo abatuwuliriza n'abatulaba naye mu ddakiika zange 3 nga bwe nzeeyanziza kino kyendogera obusamize n'eddiini bikoze kinene nnyo okontributinga mu bulamu bw'omuntu okumwongeramu okubula ddiini ki awo wenkomye okukyogera kati gwe laba gy'olimu kasaneba ng'oli mu ddiini eyo obusamize bukoze kinene nnyo okulaba nga bukuwalula okutwala ku ekyo ekyokulabirako nze kati kansome ennyiriri za bayibuli zino bayibuli ewandiikibwa nga tumanyi nti waliwo n'abantu abaali bafudde okugeza nga aberi yali yafa omubiri ebirimu bafu gwe tumanyi nti Buganda bwe yamugolokokerako n'amutta nga sinayogera ku Kristo abantu ne bajja nga bafa wakati awo wonna bafudde naye bassebo ne bannyabo okusinzira ku byawandiikibwa ebitukuvu sirabangayo nabbi yenna oba abamu ku batume eyalina enkola ey'okusabira emyoyo gy'abafu wabula obusamize bwe bumala ne busitula ejjimbi ne busitula ekkundi kwegana ne buvaayo ate abantu ne bayimirira mu madiini ne babwegattako ne batandika okutaputa ebyawandiikibwa mu ngeri ya kifuula nnenge ekyokulabirako omukatu kimuwulidde ng'olunyiri yalunyoola lwogera ku balamu n'alutwala ku bafu kaakati tugenze okulaba abasiraamu aya zennaleese zibadde ziwerako nga bazinyoola nga bazeehepa ng'era bayingizaawo okusabira bafu nga sirinaayo aya gye nalindabye obutereeve esabira abafu mu Qur'an nebuuza ekibuuzo nenga nti omuntu gwe basabira yabeera atya n'alirowoozezza nti ye muntu abadde omubi nga basaba ebibi bye byabadde akola bimuveeko abeere mulungi baga nti la tekisoboka kaaya mulumba mwava mu busiraamu tetubasabira ate ne batutegeeza nti basabira ababadde mu busiraamu nga balungi bakola bulungi ate ng'ate be basabira ekyo nendaba nti eyo eddiini yagwa olubega ku saidi y'obusamize kansome olunyiriri luno Yeremiya 15 obanga Katonda atwala omutawaana okwogera ne nabbi Yeremiya ng'ayogera ku bantu abalamu abafuuse bakiwajja obutategeera Katonda n'okugaana nga bakyali balamu Yeremiya 7:14 Katonda n'agamba Yeremiya alitogeza kusabira bantu bano ate nga balamu butya ate nga bafudde gwaga nti ogoberera Katonda ate n'osabira eyafa nga teyakola ekyo kituufu omulamu akyagaanye ng'ate mulamu naye Katonda bamulaba nti agaanidde ddala thalale totale agamba Yeremiya tosabira bantu bano nina olunyiriri olulala nsaba musome ennyiriri ezo abampuliriza nga muziwandiisa bw'osoma Ezeekeri essula eya 24 ndi mu ndagaano nkadde Katonda agamba Ezeekeri nabinaga nti ngenda kujjako ekyo obulamu bwo bwonna kye businga okwagala naye tokaaba tokola bino wammanga era sirabayo Yeremiya ng'afiiriddwa mukyala we Yeremiya ng'asabira mukazi we maiti wabula Yeremiya yayogera n'abantu abalamu ng'omulokole bw'akikola kati nti ne bw'afiirwa omuntu atwala obudde okola programu teekateeka emyoyo gy'abalamu okwogera nabo ebigambo ekyo Katonda kyagamba Ezeekeri lukulu nnyo kaaya
era olwobadde babudde bampadde eddakiika 3 Isaaya sura ya 8 lugamba bwe luti era bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abalira ng'ennyonyi era abajowojja eggwanga teriri kigwanira kubuuza katonda waabwe ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza batya abafu oyagala kwefuula mu bigambo byoyogera agamba bwana bwe yatuuka emakka teyalamusa entaana ya Muhammadi ebyo era bye tubateekamu kati kumufumbo omusamize kyemukozesa eddiini okusabirawo naye ng'osabira waliki alamusaani Muhammad ekyo ono bwe bagenda mu mulyango gwa gundi ogwokuna bweguyingirawo Muhammad tajjaawo ndowooza obiraba so mwanimodota njagala okweyanza mbadde ensa kanjogeremu kano katono nnyo wano nawuliryako omusumba omu nga asaba katonda wa Yakobo katonda wa Isaac katonda lwaki ate mujuliza abafu owulidde temusaba abafu ojuliza Yakobo ojuliza Isaac katonda wa Danieli bwe bafu abaafu edda lwaki muyita mubo okujuliza n'okusaba kyekibi nti bojuliza kulwa Ibulayimu era naffe tuka barakati Sayyidina Muhammad sallallahu era namwe mbamaliza tusaba kulwa Yesu naye ate omuddamu ne mugamba katonda wa Yakobo katonda wa Danieli katonda wa gundi tusaba sebo tukole bwoti lwaki ate mujuliza abafu edda ba Yakobo omwami ono bw'ateetereze mu nkola ye babo tuka nti abafu tetwawukana katusome ku message wano muulize ku bantu waliwo abali ku line kaba batuwe waliwe tunabatumaliriza ka video tujja kafuna kanfuneyo mu babiri waliwo ali ku line wadde emirimu mingi wangi okay taliyo message zo ziwerako nziina wano kanziyitemu lukwakwayo mulumba webale kutuweereza kusomesa Haji Lubowa is one of my best panelists in that program. Benjamin akwagala nnyo kubanga obandooza kwolwanirira Allah simanyi waliyo gwe mumpe buwe wanji yogera leero kantambuleko saidi y'omukatuliki kambeerenga yagala by accident mbeerenga yagala okukkaanya naye nti osabira omufu katonda asobola omusonyiwa gwani akkiriziganya naye njagala wefuula kulowooza nti ndi kukkirizaganya naye nze Isaac ebweyogerere kaakati wetubanga kituufu okusabira abafu nga katonda asobola okubasonyiwa ekyawandiikibwa Yesu we yagamba nti asobya ku mwoyo omutukuvu talisonyiyibwa ekyawandiikibwa ekyo omukatuliki akirekawa mubasabira akakasa atya nti temuli basobya ku mwoyo omutukuvu nkudemu kiwandiike neyanziza mbalamusizza nnyo bassebo mukama waffe yeebazibwe nze Nanyonga Zaituni bwe ntunuulira omusiraamu ne ntunuulira omukatuliki ne ntunuulira omusamize bonna bakola ekintu kimu kubanga bonna omusiraamu busamize omukatuliki busamize n'omusamize naye asigala nga muki musamize naye mbasaba naddala gwe omwadiventi alimu mbeegayiridde muyambe abantu abo bategeere ekituufu kwe kusaba kwange Zaituni abasabye wamampa ali ku line producer wanji webale kuweereza madred kale sebo ebanji Ivan Nateete sembadde mbuuza sembuuza kye kino wammanga omukatuliki akkiriziganya n'olulimi olulimi olukka 16 nga Yesu agamba nti
omugagga oli eyali ne Lazaalo n'abagamba ddayo neegayirire kubalamu bali oba basobola okukyusa yamugamba mugagga kyaffiriziganye nakyo nja mubuuza oba mu bayibuli yemu ekiri era ajja kidda nakyo kiwandiika ekyo ebyo biweze bibiri gy'oli ssebo kale okay Daniel obubaka bwo tubufunye nawe butuuse do Muslims pray that Allah okay sikitegedde kyobadde ogezaako okuleeta kubanga kitereeze bulungi. What is that sin that doesn't lead to death? Yeku alikyotera era kigenda wa mukatu kyeyagambye waliwo ekibi ekyo ekibi yakiyisa atya ekitaleeta kufa kibi kyekyo. What is that sin? Soko muleke omuganda jwamma amachiwa omuganda wejajja kiddamu waliwo ekibi bayibuli kyeyogerako ekitaleeta kufa. Nze Abdallah Aziz Kasujja abasiraamu n'abasamize be bamu. Abdallah Aziz Kasujja abasiraamu n'abasamize be bamu. Nze munjatuze esala y'obulokozi mulumba ojja kikola. Omuntu yenna bw'alabanga muganda we bw'alabanga muganda we ng'akola ekibi ekitali kyakufa anaasabanga ne Katonda anaamuweeranga obulamu abo abakola ekibi ekitali kyakufa. Waliwo ekibi ekyokufa ndowooza era kiddayo eri ekyo waliwo ekibi ekyokufa kyabadde abuuza. Waliwo ali ku layini bamumpe. Abuze actually simanyi tugenda kakola naye kale obadde oyogera ki ono kasookaddemu ebibuuzo bye. Kyange si kinene. Abaana abatasabira abafu basabira omulwadde yazibye omumu nga mulamu nga tannafa. Yakobo bw'agamba waliwo mumu omuntu alwadde ayite nga abakadde b'ekkanisa bamusabire omusigamba mwekimu kimaze mwekiri. Okay mukatu kiddamu ebibuuzo byo. Ekisooka kyabuuziza ekya Luka 16 bwe tulaba omugagga gwe yali ayogerako Yesu olugero lwe yaleeta ne Lazaalo bonna baali mu bulamu bwa mwoyo eri. Ibulayimu, Lazaalo, omugagga. Kaakati ate eno tuli ku bano ffe abakola ogw'okusaba nga bali luddawa. Kaakati yeegendereze nnyo by'abuuza ayige bategeere tebigatta. Ekibuuzo ekyokubiri kyabadde yabuuzizza ku ki? Luka 16 oyo mumaze. Waliwo kye yabuuzizaawo kye nabadde njagala okwogerako naye Ibulayimu ayogerereyo. Waliwo yabuuza ekibuuzo ekirala naye ekibi ekyokufa agambye olunyiri lwa alisobya omwoyo omutukuvu talisobye. Otyo oyo naye bambi njagala yeetegereze nti ekyali kyogera ku Yesu ng'agoba emizimu mu kuvvoola omwoyo omutukuvu kubanga Yesu bamugamba nti emyoyo yagigoba ku lwa Beelzebuli oba Beelzebuli kabaka w'amaki. Kati yo nayo context ndala kwegamba ekizibu ky'ababuuze eyo namwe mugenda ne mwagala nnyo naye temusoma bulambalamba bwa ssuula bwambeera bw'ebeera. Kale obudde gwasomye gwasoma obulambalamba bw'essuula ezo zonna tuyambe kibi kyekyo kyoyogeddeko ekitatwala muntu mu kufa. Anti nakuwadde ekyokulabirako lubo wambuuza ku Sande eri eyaggwa tiwaliwo olunyiriri lw'oleeta
lwonna lwonna okulaga mu ndagaano enkadde nenkusomera mu bamakebeo onfuna ti abantu baali bakkiriza Katonda bamusaamu ekitiibwa naye olw'okuba baafuna kayirizi bayingira mu kibi ekyo era olaba abantu ekyo kyeŋŋamba okufa kwetwogerako obulamu buli bw'oba osomye ebbaluwa gyensomye omuntu okufiirwa obulamu obutakola ki waliwe wasomye bayibuli kyetegeeza omuntu bw'afa wano ffe tukkiriza kuba jjukira mu bakatoliki tukkiriza nti olunaku lw'enkomero tonnabakola ki era kyetuyita puligaatooli kyekifo ekyomukuumibwa embeera y'abantu abo so nga ate abo abaliko embeera efaanana bwetyo saa tojja kusiŋŋana abala nga tebakkiriza finally katuve wano kasooke nfune dokita mbadde nfunye message wano wangi dokita obudde bunkutte mbadde nteesa nti ewiiki ejja bwe tunaaba tuze inshaallah Mungu ng'atusaasidde inshaallah omukatoliki atandikire ku kiri ekigamba nti mu kamwa k'abajulirwa babiri buli kigambo kinywezebwa kati ng'oggyeko ebitabo bino 11 byonna tubigatte muyite mujulizi omu atunoonyezeeyo mu bujulirwa obusigaddewo obw'endagaano empya oba enkadde ng'oggyeko bali bamakedo ne basiraasi n'abalala atuweeyo obujulizi obusabira omufu mu bitabo bino ebirala bubeere bujulizi bubiri kale dokita naye kigguse bulungi era n'adabuuza taata bw'ali empuuta n'atanaaba maama ayinza okunaaza abaana taata n'atawunya mpuuta philosophical question tujja tutandikira